Abaki ki ekigenda mu maaso abantu bagamba ki? Webale nnyo webalire ddala munnange Hasifu Ssekyunga nga wootegeezezza omulabi waffe w'amawulire aga BBS Terefayina olunaku olw'eggulo oluguudo luno olukozesebwa abantu okuva mu bitundu eby'e Kampala okudda e Masaka lwabomose wano nga wakava kumpi mu katawuni k'Ekyengera okutuuka wano e Buddo. Oluguudo luno lwaguddemu olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'enkuba boolyawo okutonnya ennyingi ekyawaliriza oluguudo luno okugwamu. Oluguudo luno bwe lwaguddemu ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga ekyayunulwa kya wamu ne Uganda Police naddala ekitongole ekikwasisa eby'enguudo naddala ekitongole ekikwasisa eby'enguudo basazeewo okuggala oluguudo luno era nga tewali mmotoka yonna yabadde ekkirizibwa mu kiseera ekyo okukozesa oluguudo luno. Oluvannyuma lw'oluguudo luno okuggalwa ekyo nno kibadde kiraga lwatu nti abantu bonna abakozesa oluguudo luno oluva e Kampala okudda mu bitundu eby'e Masaka kiba kitegeeza direct nti babeera bakosebwa mu mbeera eno. Mu mbeera eno ekitongole ekyayunulwa kyatandise okuddaabiriza olutindo luno okulaba nga obaolyawo bayambako mu nteekateeka y'okutereeza ebyentambula era nga zibadde ziwera ssaawa 4 olunaku olwaleero ekimotoka kyayunulwa ne kijja ne kitandika enteekateeka y'okutereeza oluguudo ono. Oluguudo ono okuggalwa kyeraze lwatu nti abantu abakozesa oluguudo ono bakoseddwa era abasinga obungi batambuza olwaleero bigere okutuuka ku mirimu gye bakolera era nga ekifaananyi ekiriwo essaawa zino kiraga lwatu nti abantu abasobodde olwaleero okutambuza ebigere okugenda ku mulimo ate era olwaleero batambuza era bigere oba olyawo era okusobola okudda ewaka. Ekitongole ekyayunulwa kitutegeezezza nti olunaku olwaleero kibadde kisuubira okuba nti omulimu guno ogw'okuddaabiriza olutindo luno gunaaba guteredde naye oba olyawo n'okutuusa essaawa ez'olwaleero ebimotoka biweetiiye bikyagenda mu maaso n'okuddaabiriza olutindo luno era nga mu kiseera kino kyennyini kiwe twogerera omulabi wa BBS Terefayina wolabira amawulire gaffe gano agagyotobadde ekimotoka ekyaweetiiye kikyali wano kigezaako okulaba nga kitereeza embeera abantu obaolyawo baddemu okukozesa oluguudo luno. Ebyentambula byo bisanyalalidde ddala ng'abantu abaolyawo okuviira ddala olunaku olw'okumakya babadde batambuza bigere okutuukira ddala n'obudde buno. Tewali mmotoka n'emu ekkirizibwa kuyita mu kifo kino Ekyengera oluguudo lwaguddemu wadde ng'era waliwo n'enguudo ezimu ezaatereddwawo ekitongole ekyayunulwa ate tukitegeddeko nti zaabomose nazo ne zigwamu. Mu kiseera kino wennyimiridde ndina abamu ku bantu abasinga obungi abakozesa oluguudo ono era tutagala batubuulire bo nga abakozesa oluguudo ono bakoseddwa batya mweno embeera. Ssebo tukwaniriza ku mawulire gaffe aga BBS Terefayina. Ssebo tweyanziza nze ndi mutuuze wa kuno era nga nkozesa oluguudo luno amannya agange nze Mayinja Charles era nga ndi mutuuze wa kuno. Obuzibu bwe tusanze ku luguudo luno ng'ovuddeko ekyoku luguudo ng'oluguudo abatuuze baffe abaliraanye wano bafiiriddwa amayumba gaabwe kuba ssaawa eno wetwogerera amayumba agamu gagudde nga gagolwa amazzi. Oluvannyuma lw'oluguudo okubomoka amazzi gaabuliddwa ekkubo we gakwata ne gayingirira ennyumba z'abatuuze abalunda enkoko ne zifa bazisanze mu myala ng'obukoko bugenda n'amazzi. So abantu bafiiriddwa nnyo abaliraanye wano era senga babadde balina obusobozi nze naalowooza nti baaliwabidde gavumenti kubanga kino ekintu kivudde ku gavumenti. Luno oluguudo lwalaga siriwe lusoose lwalaga okuva Januari nga n'abatuuze tukimanyi nti oluguudo luno lugenda gwamu kuba sayini zaaliwo naye gavumenti yavaayo kujja kukola luguudo mpaka oluguudo lwe luguddemu ennyumba z'abantu awo munda zoonoonese ziguddemu naye nga gavumenti ekintu yakimanya. So twabadde tukubiriza gavumenti nti buli lweraba ekintu nga kigenda kubaawo ereke kirinda kukolaki kubaawo kuba buli lwekibaawo tufiirwa ebintu bingi. Ekyokubiri luno oluguudo gavumenti yakimanya nti ebigoma bino byazibikira yaddira obugwamu obutono nebuteeka mu luguudo ate nga webuteeka amazzi mangi ng'etaddewo nga tempulare obugoma obutasobola twala mazzi bwe yateekawo. Yensonga lwaki kasasiro gwe basuulamu yava erina gyazibikira obugoma bw'azibikira obugoma amazzi nga tegasobola kutambula. Amazzi gatandika okuba oluguudo tegalukubidde mwezi gumu 3 ngaffe abatuuze tulabye amazzi nga gakuba oluguudo luno nga lugenda kugwamu nga tululaba omwaka nga mulamba. Okitegedde? So tukubiriza gavumenti ereke kulinda mbeera kugwawo eryoke gyekole ekole ng'obudde ekintu tekinaba kukolaki kwonooneka. Nze ng'omutuuze bwentyo bwe nkubiriza kuba abatuuze bange bafiiriddwa enkoko amayumba gagudde ate nga gavumenti tegenda kubakolaki
sekolenga mu budde ng'ekintu ekinabakolaki. Webale nnyo webalire ddala mpozi ekyamazima embeera eriwo olwaleero yeraga lwatu nti oba oliawo gavumenti yadde ng'egezezaako okuteeka ensimbi mu by'enguudo naye nga guno tukitegedde bulungi nti guno gwe mulundi ng'ekitoogo kino kyennyini era kigwamu so nga era abantu kye bagamba nti yuno yandibadde egamba nti eyambako mu nteekateeka y'okukola oluguudo luno obulungi. Mukama wange tukaniriza ku BBS Telefine. Amanya gange nze Mbalire Zefania nga ndi driver wa taxi ku luguudo luno. Naye oluguudo luno lwalaga dda nga lugenda gwamu. Yunula nejja neteekawo ebiseminti byayo nereeta n'ekimotoka ekigenda okukola kimala n'ekijjawo. Naye kati embeera gye tufunye ya mmotoka ku Buyana gye ziyita. Emmotoka ziyita Buloba, ziyita Bujuuko, kugwa Nsangi, kugwa Nabbingo, eyo ziri mu byalo zonna ziyaayana buyaayaanyi. Naye Yunula ekintu ate mala kulaba nga kimaze kukonooneka nejjukira ekole ekintu naye ng'eba yakiraba dda. Kati tukozesa oluguudo okugenda mpaka Masaka mu kalandazi nga wakava ekyabadaaza awamaze emyaka 2. Ebinnya biri awo biriwo ebinnya 3 naye emmotoka ziva eri ne zigwamu. Naye Yunula tekiraba nti wantu wabi ekole wantu awo kati nawe wajja kumala kugwamu ate awo eryoke ejje ate nawe oluguudo eruzibe. Bana tusaba ku Masaka Road abayunula batuyambe kuba tuli bulala. Webale nnyo webalire ddala mpozi omulabi waffe atulaba ku BBS Telefine olukalala layini y'abantu ndowooza ogiraba bulungi nti abantu batambuza bigere okudda ewaka era tekimanyiddwa oba we bunaakerera olw'enkya ekitongole ekyayonulwa kinaaba kimaliriza enteekateeka eziddaabiriza oluguudo luno abantu ne bannayuganda bonna oba oliawo abakozesa oluguudo luno oluva e Kampala okudda mu bitundu eby'e Masaka baddemu okulukozesa nga bulijjo. Bino n'ebisingawo bye tugenda okulaga ndowooza mu ssole yaffe eyo. Asifu Ssekiwunga nkomyewo gy'oli omulabi waffe wa BBS Telefine omwongereyo n'amawulire gaffe agajjotobadde. Mawulire gambuze g'oli mu kulaba kakati wetwogerera waliwo ebitundu